Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye kombugala bawano gyemuli yes tusanyise ebalabako twebaza Katonda abakumya ate nitubanga olwaleero tulinamu olwaleero ate nga mu maanyi. Yes, tweberezako Katonda yabale bakuuma naffe eddundu gye tuli titulina ttabbu naffe twebaza omutonzi atukumye bulungi naye nga bulijjo Sande tubeera wano eddundu nga tuli ku project ya God and Millicent must Dundu must yes Dundu must shine Dundu ku ntikko naye nga n'abantu baffe ba online aba TikTok ate babayingiddewo nallo. Yes, tubaagala nnyo aba TikTok, YouTube n'emikutu emirala Facebook, Instagram wonna we mutulabira kuba kati buli social media platform tubeerako. So tubeebaza nnyo mwebale kubeera naffe olwaleero akensi twagala kubeebaliza ku Sande. Ekya Sande tetwasobola kufuna na budde lw'amazina. Twazina amazina amangi n'obudde bwongerako gye muli ne bubula. Naye nga twebaza nnyo nase kwebaza yenna ffe ng'abantu b'eddundu God and Millicent n'abatuuze bonna mubakubireko mu ngalo abantu ba online n'akalulu k'amaanyi. Yes ku Sande tubebaliza Sande kye mwatukolera mwatugula amazina gaali ga ssente ate ekyaleero kigenda kukola kitya? Kigenda kubeera kitya? Kigenda kubanga kishanana nga kitabuse butabuse. Obawulidde kino olwaleero bajja kubeera baddala naye nga tubeebaza nnyo olw'obuwagizi bwammwe bw'oku Sande bannange tulina kyakubagamba naye nga tubeebaza nnyo ddala ase kwebaza yenna wonna wooli we wajja olunaku tubasabira ssente zibeere mu nsawo yammwe tizibulanga. Olwojja ssente wagendewo endala oba mulimu okole omulala nga teri kutuula. Yes, so tubaagaliza birungi byerere tubasabira essaala ey'obukuumi eya buli kimu katusabeko essaala ey'olunaku olwaleero tugende mu maaso. Abato musirike bagambye owaawa nagenda kwebaka oweewala adde ewaka. So katusabireko essaala tusabireko n'abatulaba mu nsi yonna. Kale Katonda w'ekisa ekingi tukwebaza olunaku olwaleero olw'obulamu bw'otuwadde kubanga tumazeewo wiiki nga tukyali balamu ate era tukomyewo. Tukwebaliza olwa byonna by'otuwadde ebirungi ate era n'ebyo nabyo bitukwebaliza kubanga bituyigiriza ate weragiramu ekitiibwa kyo bwe tulwala tumanyi nti ogenda tuwonya. So tukwebaza nnyo Kitaffe, tukwebaza byonna tukwebaliza olw'obukuumi bwo, tukwebaliza abantu b'eddundu, tukwebaliza abantu abali ku mukutu wonna abatuwagira era tusabe n'olunaku olwaleero meeting eno eveemu ebibala bonna abali mu meeting abazotuwagira obakwateko mu maanyi ate otugatteko n'abalala batanajja basobole otuwagira olwaleero. Yesu tukwebaza olw'obulamu bwonna bw'otuwadde olunaku lwe tutadde mu mikono gyo. Tusabira abantu abatulaba essaawa zino mu nsi yonna abalina obulwadde abateewulira bulungi naye nga baletulaba essaawa zino bawonye basobole okutulaba basobole otuwagira obakoleko ekyamagero olwaleero. Tukwebaza Kitaffe ebyo byonna tubisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. All right.
naye muteekeko kamu ndowooza. Teekako kamu buno obugyeyo bwe tunaabwagala tujja buleeta zeekako kana Carolette. Twagala kiri mutu naye bintu byakyuseemu kati. Yes sir. How are you? I know. Oli bulungi. Babalye kujja. Bati mu kifo mbakubereko mu ngalo kubanga tebasobola missinga Sunday. Ne babeerawo batya. Bane tubeebaza nnyo bati mu kifa ne babeera bakoowu ne babeera batya bagamba basula ddundu gye bakimalira. Weekend gye bagimalira. Kati bano babaze out bannange. Mubongere engalo ez'amaanyi. Mubiyita byangu. Banenge tubeebaza nnyo Mami Hope Shifa ne ttiimu yo kubanga nti buli Sunday ne wabeerawo ki ogamba ngenda ddundu owagadde and Millicent nokulaba ku bantu b'eddundu bonna bonna tubeereko kye tweyongerako ate. So abatulaba mu nsi yonna abakatwegattako buli Sunday tubeera ddundu. Ddundu tulina project eno tugiyita Project God and Millicent Must Shine. Episode 5 oba ebintu byo twakatambuzako ewa God kati tuli mu kyakutaano kati kyakuzimba. Banange tubeebaza nnyo mwatugulira protege tusobola kyerabira kubeebaza kubanga amanyi gammwe kubanga mutwagaliza bannaye manyi ga njawulo kati we tuli wano tutole bwe twagala tewakyali boundary nti ate ffe tukoma eno ate tukomeere wabula wabere kitukolera abantu ba online mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti kati tulina ploti kati tutwesa ku kyakuzimba ate nekyokuzimba nakyo mukikwasizza maanyi mwebale nnyo. Olwaleero bannaye tukikole neera si bwe kiri tukikola ki tulinawo chairman's bag oba nalina chairman's bag agiteekeko wali obanga wali kiweeyama ng'okituwa abali ku mukutu mwenna banaye tusaba obuwagizi bwammwe olwaleero. Twagala obuwagizi bwammwe mu maanyi tubasaba mutuwagire ate tulabe tusobola okuzimba ennyumba egenda kubeerako ne bizinensi naye kati ekiri mu ddiiro kuzimba nnyumba. So tugenda kufunayo entertainment ya culture group. Awululu muliwa awawululu ye batuwe ku ssente nga bwe babalaba bwaneeno si bwe kiri. Kati abawululu batubasaba emmeka bannange mwena mukka ssente kati ababagala ku mukutu babeyo ku ssente banaye tutandikirewo okuzimba. Eyo tiimu eri smart gye tuzimbidde ebbanga naye yeesimbye wano eyagala kuzimbirako gaadi ne Millicent kati zinaavaayo zonna zimunaabawagira zijja wano wa mu kuzimba. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes.
now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Ayo Jemo. Hey, Team Courage mubalabye.
Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tereba waddeyo bana amazina gavuddemu mmeka awo abakalico naye nga kale abakalico mumaze okuzina amazina nga mutuwa ku gundi. So abatulaba tuli basanyufu nnyo kubanga nti weemula olwaleero mwebale kutweyungako nate abakatweyungako mwebale kujja tusooke twanirize ku Mami Hope Shifa kubanga tweyunzeeko nate mukubireko mu ngalo z'amaanyi nnyo ddala. Weekend yonna abadde bize nnyo ddala kuba kulaba nti lwaleero ali wano. Bane magenda kukubira essimu nti nedda sigenda kujja naye olaba waali yeewaddeyo sacrifice y'amaanyi. All right, thank you so much Alice Nankoma, thank you so much. Abali ya timu group yaffe ekozeeyo kasente tweyanzizza nnyo ddala. So webale nnyo tuwagira pozi nange waliwo sente zenina wano za brother waffe Asaf atulabira awo ate muwagizi waffe nnyo. Asaf, thank you so much. Atwadde $5,000. Mwongere omugalo gw'amaanyi. Yagamba gadde ezo zitandike meeting. Tutandike n'okuzimba ku Sunday mu maanyi. So webale nnyo kutuwagira Mr. Asaf okuva e Bushenyi. Atulabira Bushenyi. Nate bamuzaala ki Bushenyi ate akolera Kigali. So tweyanzizza nnyo brother waffe kubanga nti ate owagira nnyo project eno. So mwebale nnyo mwebalire ddala abatuwagira ate nga tukyetagira ddala obuwagizi bwaffe obuwagizi bwammwe gye tuli. Twanirize ne Shadia asalawo kubanga buli Sunday ye ajja kuwagira kintu kino. Yagamba kintu tasobola kisubwa kino alina okuwagira ekiddako mpaka nga kikomenkerezza. Twagala nnyo lwagamba nti ate mami ng'agirinnyira ng'akola ki ng'agyebaka. So alaze okwagala gye tuli. So webale nnyo webalire ddala. Twebaza n'abantu bonna abatuzina amazina ku Sunday. Abatuzina amazina abali ku Sunday abatuzina ku mazina be baliwo abaliwo olwaleero webali. Achaka vest yaliwo agenda kudda agenda kati agenda tuddamu anko. Jesi yazina gali aga tabu mukubireko mu ngalo ate bakataze nagaliwa naye kati baba Junior ne Mr. Isaac bakubireko mu bugalo brother Junior. Yes, mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ku Sunday mwatuwagira nnyo ddala. Ate n'abantu b'okumukutu nabo babawagira nnyo bayagala nnyo amazina gaabwe ate ne bagasasulira bakubireko mu ngalo abantu ba online. Yes. YouTube, TikTok tubaagala nnyo. Olaba nange nazina amazina naye namala ennaku nga 3 nange nga gakyandemu. Nga bwe neebakako bwe nti nga ndoota amazina naye so bagansasulamu awo. So mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga nti mwatuwagira olwo olunaku ate nga olwaleero mwagala kisussaamu ate. Olwaleero kyo kyakusukkamukko kiki kati kumbeereko gwe mpaka zindala tubuuzeeko kubanga aludde n'otubuuzaako. Si bwe kiri wamma. Junior Mowa wakomadde okulaba kuwa ebiguza. Ebyaddala webuguza abantu tebakyakulaba ojja n'oweegira wali ne weesonseka wali ne kati nkulina
jangu otubuuzeeko ate otunoonyeze ssente. Jangu. Mukubeereko mu ngalo nga bw'ajja. Online weebiguza waali mu nnyumba ajja ababuuzeeko. Nga temuziteeka wansi nga tannatuuka. Tekisoboka. Yes. Ate kati kazindalo keeko. Yes. Weebiguza kisanyusa okulaba. Kale nange obbasanga. Ogejja okogga. Okyayina agagira totalina stress kati amazina gaali nago makambwe. Kati azze kuzimba kati amazina okitegeera kati muwa akazindaalo. Mwasiibye muti eyo. Bulungi nnyabo. Ogamba otya? Bulungi. Kale nammwe mugyebale. Abali ku YouTube, TikTok, sanyusa okubalaba. Mwebale kwata budde ng'essaawa zino mutwegasseeko kubanga tuli wamu. Kulwa kigenda mu maaso tusonda ssente ez'okuzimba. Mwebale kuwaayo mutima ne mutagayaala ne mujja mu budde kubanga tukwasaganya ekintu kino. Sanyusa okubalaba. Mugyebaleko yonna gye muli gye mutuusaako. Amannya Tuhayise Christine. Abangi bampita Weebiguza. Sirina bintu byakwogera. Byebyo ebyange. Weebiguza obeera nga tolina byakwogera. Kyali kibaddewo ekyo. Nange sirina byebyo ebyange biweddeyo. Okakasa. Kaakati abali ku mukutu obagamba ki olwaleero? Bakuwe ku ssente. Tubagambe tuzimba twagala batuwa obuwagizi bwabwe. Osabe n'akayimba obalagemu kaawo. Vice oyo atuweeyo mmeka? Omanyi wa wano twamutandika naye. Vice akutemere. Okusinziira nga bw'atayina bulungi maanyi nga bw'atugambye okusooka. Ye yatugambye okusooka kati atuweeyo nga 3. Batuweeyo 3 mu mazina ge tubeere nange serious abali ku YouTube ne TikTok 3 nagaweza. Kale kiggule. Bane munyambe gye muli mumpagire kubanga si byangu. Oba oyogera otya batuwagire kuba amazina go. Bane nga bali ku YouTube. Gange bambi gye muli mujje mumpagire. Bakoowoole. 3 nsobole okulaba nga ngawangula. Bakoowolere ddala abawagizi bo. Okitegeera. Kati Weebiguza ntandikira ku Weebiguza wennyini. Muzindalo guvuddeko tererezemu kawatula.
Webeguza. Tandikire kale waka webeguza kennyini. Katufe tukuwa amazina gwe bakuwe ssente. Bana nga bali ku YouTube webeguza genda tuwa ku mazina bane nga muwagira kubanga kirabika yasabye eddo obuyambi muwagire nga bukyali ave ku stage ne tugenda mukkiriza kubanga tanaweza emitwalo 3. Webeguza amazina tuwamulaba. Okay. Just ogenda ko muting amwawe. Kale. Kumulamu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangatu omusengeide omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanwire amaiso ayendi wayiwali bwefunye wayibuba nesaawo kugemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire njotika wayiwolola bwempanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kiroto tompita w'amaalo oba malondeka bagamba n'akalaba mundeke ne bw'oba gw'ozoleka ekyana kirina omubiri ne bw'oba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire galabwendita nsanike mujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaizire bibaire binnuma nsanike mujanja byaizire abantu banvuma nsanike mujanja byaizire. Okitegeera wada kazindaalo obuze jasi kyekiriwo tukwongere buwongere mazina bulijjo tokola dduyiro kati nkulabye wanafuula bane jasi kyekiri eyo tewali kiriyo kateekeko bamikwano saba kumpagira gyendi amazina nkyazina era ngenda galeeta atandika butandisi ntandika butandisi awo madde nsumulako busumuluzi tandika butandisi bwerinda nze kyemmanyi bagenda kumpa mateeka tebasobola kuvaamu gye bali bandaba ngenda gazina paka kuwulira bubi saba kumpagira saba kumpagirako bambi nzize gye muli obuwagizi obukoowola wonna we buli bukoowola yonna gye mutudde gye muli ku mirimu gyammwe musembere gye ndi nzize kubazinira nno era nsaba kasente
sobole okuyamba okuva mu ddiiro wano nga bukyali. Si byakulwamu. Nkola bivaawo. Kola bivaawo. Bannange. Kati nkongera akayimba. Nkwenani sitoopu. Just chirikiria waneno. Chiri okay? Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Nanoonya bunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Ono namusanga mu kifo kituufu. Bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe. Bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe. Ndalimba 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 n'omulungi ageze n'omulungi. Wensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma. Taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde. Bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza. Bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza. Bwe yasaba akabayiro nange nenkamuwa. Bw'etyo nenkuba neetonnya nampa ku kalifuti. Bwe yasaba kumulaga ewaffe nange ne mmuleeta. Ndalimba 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 n'omulungi. Muweringa agiwulire. Kiri kitya jazz? Ani aliwo? Kyakabawagizi be tibanajja. Kamuweeyo. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro. Munono muliro muliro mpo okugala ole kontinenti guka. Abazadde batuzaalira ekkula kuzaala kujagana. Walala gweturuma ffe omwana agenze olwo lwempita olwezo lwanoga omwali ne kayayana. Okushifa nzize mmazeeko ogwange ndapatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekigere. Akalipaga n'esindika gano zolaba njagala okulaba omugole. Laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole. Gwe nawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole. Muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole. Akalipaga n'esindika gano zolaba njagala okulaba omugole. Laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole. Gwe nawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole. Muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole. Laba bwanyumya omugole alinga kibebi
mata ataluma kunvunza kazibe nsekere tumusembereza obuwerozo nga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeyo obuleka kati kyuko bawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagana sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwenawe tondinya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole akalipagana sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwenawe tondinya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamaala ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole zempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole walalalaha njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya susse njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole azinye tekuli ssente mugalewo tumiitingi tugende kuba kati fe abalala tugenda zina galiwo bagenda kutuula awo banyumirwe nga tebatuzimbirako tuddemu tusule mu mpewo leero tebajja tuwa ssente kuloozinga live tuddeeka byonna tebigenda kugaana omukazi azinya amazina amalungi amazibu ennyo aganyuma n'atafunayo wadde emitwalo 5 kugambye tunyuke ffe tunazinagale okati olaba ago gaganye nedda tunyuke anti kyenkugamba tunyuke ndi serious I'm not joking abaliko banaye betubeesabeesa tetunyumirwa nnyo kuzina naye we have a cause tulina charity gye tuliko bwe gabaga amazina gonna gonna teri yatuwaddeyo 5-10 tunyuke webuguzi abawagizi kyayakaabo tebanajja kiri ku ye mukazi wattu amazina naye nga tweyanzizza webuguza mupiira okw'omu ngalo so abatulaba bannange abakatweyungako awo mwebale nnyo bambi ababaddeko mwebale atuwaddeyo omutwalo thank you so much ow'5 n'ow'50 we don't go anti kati bannaye fe abamu mwana mmwe tuleme kwebaka nesene netugenda soko mujjeko soko mujje muzinda sigenda sobola competinga naye balizo olowooza nti tunyumirwa nnyo bye tuzina tuli wano okusapootinga
naye ate tumaliriza naffe obulamu tubwetaaga, so bwe tuba twazze nga tunoonya $3 nga tuleese omu ku bakafulu be tuyinawo nga taleeseeyo wadde etaano tudde mu giving up. basiniya baffe Kabajjaso atudde ku kamera tanneebakako ffe long time. Isaac Awali amanyi kyaliko. Nze eddoboozi ffu ne bw'olaba sirina googera. Maze wiiki namba njogera Seebaka. Kati tubadde tugambye katujje wano tuneebaka enkya. Naye bwe gaba amazina tegaleeseeyo kyetaano. Tunyuke basonde banaatuwa Sandejja. Jaso ogamba oti. Waliwo wano Rosemary atuwadde $1,000. Mukubireko mu ngalo. Thank you so much, Rose. Atwedeyo $1,000. Thank you so much, Rose. Mumwongere mu ngalo nno kubanga agambye nedda. Rose, thank you. Naye nga for sure. Mame muko nabadde simanyi nti oyinza n'okujja eno leero. Nabadde mugenda kunkubira essimu ngambe gadireka neebakeko kubanga kyoyiseemu wiiki nnamba. Anti oluusi ogamba nti ate mmanyiziza abantu ate we sirabika okitegeera kuba olumu kimaliriza nze wakwekwasa nti siwaayo kimala naye nti even wakati w'okuba nti tuli balwadde tetuli okay, we are here. Twavuze okuva wa almost mitukula tutuuse wano ku ssaawa ku makya nga bukedde twasuze tutambula kuva Lwakuna tutambula tuli mu makubo. Kati kiyinzika obba munaye basponsa baffe leero tebayimiridde bulungi. Kati tugenda maliriza ffe abeekooya. Kiba beta ssaawa ziizino zigenda wera mmeka 2. Jaso ogambye otya? Jangu naawe onoonyeeko. Jangu onoonye tulabe oba oleeta. Abajjasi leero walijjidde mu Gomesi gye nakulabamu. Eri yagala kuba mu Gomesi. Anti engeri yegaleba nga ganjawulo omukko. Mweno nga mwe mupulaaniza eki. Anti gagagundi. Mwabali ku ground mupulaaniza eki tufune ssente. Era amazina gennyini. Milisendi ajje abuzza ku bantu obeebaze obaweemu awo. Olufiiringa. Kuliko abanyumirwa bajja nyumirwa Tuli banyumirwa nga batusaba n'otusaba obuyimba. Naye bananyumirwa nga tebatunyeega naffe tubaamu. Batusabe afazaali. Batusabeyo abali ku mukutu batusabe kye baagala. Tuleme kusumagira kuba tulabika tubakolera ebitabanyumira kati batubuulire mutukolere ku kino. Tujja kikola. Afazaali tubasanyuse busanyusa okusinga lwe tusumagira. Batusabe kye baagala ffe tubasanyuse banaatufuuwa ku Sande. Banaatufuuwa ku Sande. Kati ku Sande bajje nga beetegese otusasula. Katubawole. Tusaba tubawole. Mutubuulire. Bayisi nedda. Kati ate kati tubagambe. Bwekuba byakuwola nzaawo kagende nebakemu.
si byakuwola leero. batulabe batugambe nti tayinza butakwatibwa nsonyi ng'atusabye n'agamba nzinira gano n'ogazina n'ogamalako gatakuwadde wadde ekyetaano naye bw'atakusaba olabira ddanga obudde bugenda ne bukeerera wano mmwe nga twava tuli mu ddaalimba naye twava wano ku makya okuba twava wano ku makya tetuwumulanga kyenkimanyi. twava wano mande luli Mpaka kati. okufuuka bamawube Thank you so much, Janet. Thank you so much. Okubanga otuwagidde olwaleero. Bakyali ku mazina gawe bebuuza kati kyemmanyi. Webuuza kyakaba kyakuwagira. Bakyaliko gwe bakyakuwagira. Bateesa ki? mwe muteesa ki abali ku ground muteesa ki Twabadde tuzze naye maama eyuti bwe bagisazeeko. ate maama bw'abanga alina hangoova ya wiiki nze okujja mba nazze kuba singa siri wakujja ze nsipendinze nnyingi Okujja, yes. ate era zimaliriza ŋŋamba kale ezo singa naweereza ne zibaako obusawo bwa seminti bwe zigula Kitegeere. naye kyeŋŋamba nti musolema n'otulo okuwummula nga n'olwenkya luwanvu ate nga tewali kivaayo. Mr. Farouk. Kyekiriwo. Genda tuwaamu. Kyokka balinze gwe otuweemu bakutuwe ku ssente. Faluko olina pulaani ereetayo akakadde? alina byagezaako Ntabadde alinayo nnyo getting Yes, Brother Ibrahim, thank you so much. Tusanyusa okulabako. Yeah. Abagenyi baffe tusanyusa okubalaba aba YouTube n'abali ku TikTok. Bambi tubeegayiridde mu tusapootinge mu kuzimba. Esaibula tusanyusa okukulaba. Tugenda kola kyonna ekyetaagisa. Tugenda zina, tugenda yimba ekibasanyusa kyonna bambi. Oli naye asanyuke okusinziira ku mutima gwe abeeko ne kyatuwaayo. Tuleme ate okudisappointinga mami okwerekereza byonna ebibye n'alema n'okuwummula ate n'ajja wano n'abanga ate n'ekimuleese. Yogera bituweesa ssente teweekwasa mwine ebizibu noonya ssente. Tugenda kuzina. Tugenda zina tuyimbe. Kasukeyo lingala bwagenda sindika. Ogenda kumpaayo akakadde. Teekayo. Teekeyo. Okay, kanje nkikwatemu wano katono. Manyi waliwo ebirina okukola ki. Alright. So, nyongera bajjukiza lwaki sibawo ate bafotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumbi niya Cobbins Motel Busabala Road. Ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38
02 for editing video, for video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meeting zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming, oyingira nnyumba yo, byonna babikolako mikwano, beekwate babayise Hypex Studio. Waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula, luno olunaku nze mbadde nga lwesunga tubakale lutugaddi omuntu gwe nalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi kyebuli awo tulibeerako fembi naye Mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda omuntu gwe nalootanga mumulabe tuli fembi. Waliwo ebibuuzo ebibuuziddwa bangi nti omuntu oyo y'ani, maama ne taata babadde bambuuza ki omwana ali ku ki, nze ne mbagamba nti sumulula temusuna saagala biika, omuntu wuuna babadde bambuuza ebibuuzo bizeebu, awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange, awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze, awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bambudde, nawonya omutima ogubadde kwewuuba bona kati nze gundi wamu, ekintu kye nayagalizanga embazzi kibuyaga yatikudde, nze newuunyiza nnyo abantu abanjagadde mwena kale mubeddeyo mwe bajuliza balibeerawo ku lwange. Bona bawala babadde bewuuba mwena kale nabasazeeyo, ndaba ne Mukama yamwagaliza nze mufumbirwe, awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange, awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze, awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bambudde. Nzijukira bwe nali nga nkyali muto senga yanfubako simanyi tinage ndifuna yasuutasuuta, nali ndyawo omungu nasuulako emboko yuno omulenzi omulungi yabange kangende noono, abakadde abazaala banjigiriza empisa nakutya Mukama ono wamma Mukama weebala okupa omutu asanidde, awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange, awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze, awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bambudde, awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange, awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze, awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bambudde. Waititi kunkumula mu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangaatu omusengeide omulungi otimata munange nsangaire, bw'obona kugwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanwire amaiso ayendi wayiwa
Nsaniike mujanjabye ezire Galamba edita Nsaniike mujanjabye ezire Omwoyo gunnuma Nsaniike mujanjabye ezire Libaire dinnuma Nsaniike mujanjabye ezire Abantu banvuma Nsaniike mujanjabye ezire Yotika wayiwolola bwe mpaniike mwibanga oba ndi mu ndoolo oba ndi mu kirooto tompita w'amaalo oba maalondeka bagamba n'akalaba mundeke ne bw'oba gw'ozolega ekyana kirina omubiri ne bw'oba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bw'obitani mwino gemerera libaire binnuma Nsaniike mujanjabye ezire azitu abalaloza togamanyi tama nti gwe nnamba emu ekyo Jazz yatusabye akayimba akoze atya akoze atya yazze kuggalawo ye ekikigwe bw'abanga neera nga kyeyasobodde okukola kyekyo kyabadde ayagala ffe katugende mu maaso ffe tulina abawagizi ba headboy abawagizi bange abange headboy nga bulijjo yonna yonna gye muli tugenda bawa Nasuze tudde kale nga nesonza omukolo nga kakimu kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate ke mwanooze bunyimba ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro muno nno muliro mpo bugalo ne kontinentiguka abazadde abatuzaalira ekkula kuzaala kujagana walala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mmazeeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempiza engoma y'ekikere akalipagana esindika gano zolaba laba bwanyumya omwana mulaba ebiso gwenawe tonninya kiraba ennono muliwo abagole wamma mukubire akalipagana esindika gano zolaba laba bwanyumya omwana mulaba ebiso gwenawe tonninya kiraba ennono muliwo abagole wamma mukubire laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwere ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeriyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumye abalumwe ow'ennugwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagana esindika gano zolaba laba bwanyumya omwana mulaba ebiso gwenawe tonninya kiraba ennono muliwo abagole wamma mukubire akalipagana esindika gano zolaba laba bwanyumya omwana mulaba ebiso gwenawe tonninya kiraba ennono muliwo abagole wamma mukubire tewali bannaye
Just tewali nze nga nkoowa watali ssente. Yes. Nga nkoowa watali ssente. Kirenzi kyaffe kikoowa watali ssente. Kitegeera. Naawe ogezi baffe nedda. Tunoonyeza mmeka? Noonyayo akakadde naye kaba kakadde. Njagalayo kakadde. Edibo yagambye okusinziira. Wanje? Nkole ntya? Bw'ofuna akakadde kye kigenda kujja mu maaso awo tuwe. Sooke mpumulemu. Mr. Gad. Tugende mu maaso. Mr. Gad. Ogenda ngenda kujja Shadia tunoonye ssente. Buli omwana onyeezize. Tugende mu maaso tukuba omuziki gwaffe. Ekisheggwe kati bannange olaba kati katulaba naanaasinga ng'avuddeyo. Waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula. Luno olunaku nze mbadde nga lwesunga tubakale lutugaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi kyebuli awo tulibeerako fembi naye Mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda omuntu gwe nalootanga mu mulabe tuli fembi. Waliwo ebibuuzo ebibuuziddwa bangi nti omuntu oyo y'ani? Maama ne taata babadde bambuuza ti omwana ali ku ki? Nze ne mbagamba nti sumulula ate musuna saagala biika. Omuntu wuuna babadde bambuuza ebibuuzo bizeebu. Awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange. Awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze. Awulululu baayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bambudde. Nawonya omutima ogubadde kwewuuba bona kati nze gundi wamu. Ekintu kye nayagalizanga embazzi kibuyaga yatikudde. Nze newuunyiza nnyo abantu abanjagadde mwena kale mubeddeyo mwe bajuliza balibeerawo ku lwange. Bona bawala babadde bewuuba mwena kale nabasazeeyo. Ndaba ne Mukama yamwagaliza nze mufumbirwe. Awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange. Awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze. Awulululu baayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bambudde. Nzijukira bwe nalinga nkyali muto senga yanfubako nga simanyi ti nange ndifuna yasuutasuuta. Nalijjawo omungu nasuulako emboko yuno omulenzi omulungi yabange kangende noono. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.